ne omulala omusirikale ge mwalabira mu katambi akaze katambule nnyo nga omukyala mubabika empi ng'alinga akuba akaana akato oyo naye yalabiddwako nga Speaker Parliament abanonno aina akama kabakubye n'agamba mubaleete munnange nze sibayinaako mu buzibu abantu mubaleete olw'okulaga nti tubasiimye olw'emirimu gye bakola ne bakkakkana mu mbeera eyo yonna ku maanyi Allah ge yawa omwami oba omusajja n'atagalula luyi lwonna kuddiza mukyalo oyo ku neeyisa gye yamuyisaamu ey'okumuyisaamu amaaso ng'ate ali ku mulimu gwe so munnange abo Speaker Parliament agambye olw'okubasiima babaleete batandika okulera no ku Parliament oba oliawo. Mukwano gwange omulungi nga bwe nkutegeezezza nti embeera bwetobeeri ze zimu ku ezo ensonga za Parliament. Abaka ba Parliament era kw'ossa ne Speaker beetondedde abakyala bonna mu ggwanga olw'ekikolwa mukyala munnaffe omuzadde kye yakola eky'okukkakkana ku musirikale ate mukulu munne n'amuyisaamu empi ng'akuba akaana akato. Ezo ze zimu ku nsonga era n'ensonga endala ze tugenda okwogerako ze za Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Minisita Sam Mayanja. Ensonga za Roko Construction yo kampuni gye mumanyi ezimba ebizimbe eby'amaanyi era nga yaweebwa n'eddima ery'okuzimba